diplomacy kuba manyine mabegako ya tweetinga nga asomoze eggwanga lye Kenya. Era olwaleero zino badde abasajja b'e Kenya bamuli bubi ku mikutu egyo yabalumbye nabo. Kakati nze nsuubira nti abasajja bano eggwanga lyaffe balirese mu nnyanga ate ne bannayuganda baasanga bannayuganda abayaayeyaye be bazze bakolagana nabo nga babawa ssente okututuusa ano we tuli. Statements ezo ze yakoze tezikolebwa muntu ali mu ofiisi eyo ey'obuvunaanyizibwa. Naye era teri asobola mukangavula kubanga olina okumanya nti kitaawe yamugamba mbu yalina omuddira mu bigere era mukulu kitaawe ne byakola byonna bikulaga nti ateekateeka musikaawe. Kati naye olumu bw'akola statements ezo nze ndowooza olumu yafuga nako. Kubanga gye bujja eyo nnyinza n'okulaba ng'akutta abakungu ba gavumenti nga abakulugusiza nga bagenze wuwe naye ng'ataddewo obwakabaka bwe. Naye ebyo byonna bijja kubaawo kubanga bannayuganda abasinga bafuluuta betwalira byemu omugaso bonna babaguzeeguze. Abalala tebakyategeerekeka omuyitako eyo ayogera kirala akola kirala. Ebyo byonna ng'era bw'olaba Buganda bagikoze. Buganda efaanana nga bwefaanana. Twalina abantu baffe be twesiga nga balina amannya ga Kiganda kumbe nga beetuuma amannya okujja okusaanyawo Buganda. Kakati era nze sikyewuunya kusanga omusajja nga ye Ssemakula naye nga balina missoni zaabwe ze bayita original missions ze bajja nayo biseera ebisinga mutera okulira Museveni ng'agamba our mission mwe mukikomya kungulu temumanyi kiki abategeeza dipa. So kakati noono bwaddembe kubanga nsuubira nti baagala kukola kye North Korea. Omukulu we North Korea atandika okuteekateeka famire ye n'agigamba yegenda ofuga n'agiteeka mu bya bizinesi n'agiteeka mu by'amagye n'agiteeka mu ki nga buli bakwestioninga bafa mu ngeri etategerekeka. Bannaddiini b'e South Korea bafa mu ngeri etategereka. Bannabyafuzi nga bafa mu ngeri etategereka nga batwala openly paka bwe bawamba ekintu kyabwe. Era noono omuvubuka kati aliko afuga omusajja oyo aliko yatemula ne kojjaawe yatemula kojjaawe baali ku meeza nga balya n'amugana naye gwe nga byenjogera tokuba mu ngalo n'amukwata ne bamusalako obulago. Kakati ebintu bingi bikyeyongera okubeerawo wano mu ggwanga ebiraga ejjoogo ebiraga bannansi abaabivaako edda abaata. Mwe kasita mwakkiriza nti Museveni abakyayisa ensi yammwe nga ye bw'asomba abantu be bw'abayiwa wano abajjuzza mu buli kimu mu abaana bamwe bagenda mu nsi z'Abawarabu gye bafiira malungu ne mutandika n'okubalanganga ku mikutumbu kimanyi ono Omuwarabu yamulinnye mu bulago musonda sente z'okuzza amayiti. Abalala bali eyo kuzisitwitize mu Bawarabu badduka mu nsi yabwe omusajja n'ajja n'agibatamya nammwe bagibatamizza n'abaana bagibatamizza bwe bagira ne babawo obukunkumuka ne musugumbiza nga mugenda okukima obukunkumuka. Abalala ne babakubisa mu ngalo ez'ekiyaaye ne muzikuba mu ngalo. Abalala ne mwesiga obukundi bw'abayaaye okubakulembera mu bifo by'enjawulo. Ebyo byonna birina okubaawo. Era nze ssebo sinenya Jeno Muhoozi byakola naye ajoogako. Ennaku zino waliwo abavubuka kye bagamba kati tujoogako naye kyalina okumanya nti tuli mu economic crisis. Obwavu nze ndi mu parliament naye obwavu bweyongedde okufenkenya bannayuganda. Ebitongole byonna ebyavujjiriranga ssente waliwo ekitongole ekyagabiriranga ssente wano kye baggalawo ekyali kigabiranga waliwo ekyo ekyali eky'Abagermani waliwo waliwo gyagabiriranga NGOs ennyingi DG something kye baggalawo n'ebirala byonna bagenze babiggalawo mbu bithreateninga dynasty yabwe gye bali mu kuzimba wano ey'ebyobufuzi n'ey'ebyenfuna. Kakati bannayuganda bonna abasinga tebalina mirimu n'abaasuubiranga nti no nti banaaweweezaako na buno obutongole ssente ze buleeta bonna basigadde. Otuuka mu byalo abantu kati bateega bannabyabufuzi olinayo 5 olinayo 2 kati ono omukulu era kyova olaba okulonda yakufuula commercial. N'olumu abantu balonda abakulembeze abataali bakulembedde naye olw'okuba be baba ne ssente ne baba 2,000 be bamuwa 3,000 abalala babawa butole bwa sabbuuni nti genda oyoze ku ngoye abalala ne babawa busukali. Ensi neefaanana bwetyo omusajja n'agittattana ne bannaddiini abamu abaavangayo kati naye bamutya okumugamba bagawaayita tukuume obulamu bwaffe. Kakati n'ababaka ba palamenti mu hawusi mwentuula bakubala nti olina amagezi ng'okuba bukubi mu ngalo buli kaseera okuba mu ngalo bw'ovaayo okwogera ekirina amagezi nga bagamba oyo tayagala gavumenti yaffe tutandika okumuyiiza. Abavubuka abato abaavangayo okuleeta alternative policies oba endowooza ez'enjawulo
abasinga bali mu makomera babateeka mu bikooti by'amagye abalatulira mbu babasanga oba oyambadde esaati myufu nga bagamba mbu y'amagye bw'oyambala akakofiira akaliko people power nga bagamba kamagye naye bw'okawa ow'amagye nti kambale kakana akakofiirako nga kusika ekaffe kati tuli mu nsi eri confused n'abakulembeze bali confused bebakulembera bali confused kasi such statements zikyeyongera okujja ate size ezo zokka nti zikomyawo omukulu ono zaleese n'endala zikyeyongera okujja naye nga kyemulina okumanya nti baagala ddala kwekutulako America ne Europe basigale nga bakolagana ne China kuba kati n'Abachina eyo mu byalo batandise n'okusiika chapati Abachina bookya kasooli ku nguudo ndowooza nabo banaatera kufuuka nga bayindi kuba ebintu bino ebintu by'omu nyumba babitembeya balinga Eritrea baisi bonna bajjudde wano Ethiopians bajjudde wano Somalis bajjudde wano tetuganye omuntu asobola okujja mu nsi yonna yonna naye bano baba waliwe bonna bwe baagala bwe bajjano ebintu ebyakolebwanga bannansi ebyatundibwanga bannansi kati bano be batandise okubitunda mwe bannansi bagenda babasemberezaayo ddala n'abalina amagezi mwe n'abagenze bagabagulako paka bwe munaatuuka ku kiseera ne mumanya ekimala tuyanzige olunaku lwaleero we twogererako kasi ambadde ngeza okukeberano tebannavaayo bakyaliyo ntebe ebimuko ebiteeberezebwa okwogerwako mwe muli amendments constitutional amendments ku ngeri okulonda okujja gye kulina okubaamu n'ebirala osuubira President Museveni ali willing okuleeta constitutional amendments oluvannyuma lwekyo kye mwatukako sabbiiti ewedde kyemulina okumanya nti mu Uganda Mwami Museveni alina omukisa Katonda yamuwa omukisa era Uganda yagifunanga ekirabo kye buli wakeera ku makya agamba Katonda weebale wankwasa bano kubanga tuze tumusaba amendments ezo oba enkyukakyuka ng'obudde weebuli naye nga taziteekawo kati agera ebiseera bituuse n'aleeta naye nga kyemulina okumanya ekiri emabega ayagala palamenti yebeemulonda yagala palamenti yebeemulonda naye ate si kyakuteemula mutima nawe obeerawo wali eri olaba kimanyi nti takyali popular azze akumpanya obuwanguzi bwe kakati alaba abantu bali kusenga ku mulundi guno abantu beekyayeemukko si be bali Bannayuganda banyiga banunula ensi yaabwe oba bagirekere ddala completely bamanye ng'abasajja bwe bava eruwero ne bagamba we've captured Uganda and everything bagireke completely kubanga mu biro bino bantu baali basaba amendments ezo ng'obudde weebuli ne bajja nga bazituulako kati ono omusajja waffe eyasala eddiiro naye nga pulezidenti wa DP n'abadde alina ezize zaleeta nono mukama waffe yali leader of opposition Mpuuga naye alina ezize zaleeta naye ye twamugambye nti tumutyamuko era ne tumugamba mubeetikka amendments akujjako nga yeetikka zize naye ng'oluuyi oluvuganya gavumenti tumutya twatandika okumulaba entambula yamaze kubeebuuzaako nga shadow cabinet taneebuuzaako ne leader of opposition mukama we the right honorable Joel Ssenyonyi nze ntuula mu shadow cabinet twamulinda teyajjayo anti kati aleeta z'abakama abo abamutuma golooza bakubatidde mwe abasajja bano ate yamutumye wankugambye ne Nuupu ajogerera bikikinike luli nawulidde avuma pulezidenti wa NUP Kyagulanyi mbw abo baava mu bidongo ne tuseka ne tugamba ataakulaba bwe wali mu kibiina kye ekya DP walinayo akafo konna mu palamenti eriye yali akulaba teriife balutamagwisu wali ba shadow minister naye omusajja akusitudde gye wava n'enfuufuyo akutadde mu bifo ebyenjawulo ate otandise kumuvuma nti yali mu bidongo kakati abo bonna tuzze tubalaba naye ffe tetubanenya kubanga batumalira obudde bungi ebiseera ebisinga bagenda kujja bakola ekintu nga basuubira reaction zaffe naye nga tuffe tukontinuinga nkugambye nti Mpuuga tagendangako wa leader of opposition yadde okusinkana shadow cabinet naye agamba byaleeta mbwakiikira luuyi lwaki luuyi opposition kati ffe tumubuuza ebyani yabikutumye kubanga ffe tumulaba entambula ye tumulaba n'abamuli emabega tumulaba ne stature ze zonna zakoza nga tumugamba nti tuli balongooseemukko totuyita bali abedda be muzze muzannyira ku bwongo nga mukuuma statusiko y'omukulu ono afuga era mu budde buno twamugambye mugambani Mpuuga mwami Mpuuga honorable Mpuuga nti
ennongosereza ezo bw'oba oyagala zifune ekinyusi sooka ojje wa mukamaawo Joel Ssenyonyi naffe nga shadow cabinet tukusisinkane. Oyinza okujegewaza bano abali eno nti oliwo ku lwabwe naye nga ffe tumanyi gw'oliko ky'ovuga nga bwe muzze mu bivuga gw'olowooza Museveni yalifuza eggwanga lino emyaka 40 obubinja buno bwe buzze bumukuumirawo naye mwe nga bwabateekerawo kateni nga mutya n'okubwogerako abamu bubawa ebyokulya abalala mubutya musimanyi wa kitiibwa nze namubuuza ow'ekitiibwa ani yakikuwa kubanga ekitiibwa kiba andi si bino byakwetuuma si buli muntu nti naakola emmengo wa kitiibwa ekyo ne Kabaka yatugambye nti waliwo obulombolombo ndozaamuwulira obugenda okyukamu kati ngaffe Abaganda abateetuuma nga bw'ovaayo okweyita ow'ekitiibwa tukubuuza obadde emmengo tubuulyeyo by'otukoledde Buganda ow'ekitiibwa Lubega nga gwe wali emmengo tuweeyo ku bintu by'emabegeri nga zirina missoni yaazo ne zisiba abaaliwo abatalengerera wala Butambaala nga n'olwaleero zikuumidde Buganda mu nyanga ze zirimu ng'olwaleero n'okwogera nti oli Muganda otandika osooka kumagamaga oba tonyiize bakulu nga n'ebya Buganda byonna bitundibwa enkya n'eggulu embiri zonna zigenda buli kimu kigenda ku misinde bw'ovaayo alabye Kabaka mu kamwa tetukugamba nti gundi tobeerangako Kabaka gundi tukugamba n'olwekyo mu biro bino enkyukakyuka ezo ezijja mwe zempulira mukubira engalo bwenkyukakyuka zijja tusooka kuzeetegereza owulira ssebo nze ndi mubaka palamenti ate nze tontiisatiisa ebyo era bw'ojja wali nkubuuza okolera ani era ebyo tubulya abamu basobola okubiraba nga byoleese nga birimu ekinyusi omanyi abantu ba wano bapapiriza nnyo era kyova olaba buli mukulembeze ajooga aleka ajooza abantu ba wano kati nafudde enseko omwami Museveni bwe yazze ewaffe Nakaseke yabadde Semuto va ku lw'ekapeeka yakabeerayo kati emirundi 3 yabadde Semuto yabagabidde busooda na buceere ne balya ne baddeeka naye ng'amakubo ge bayisembu egafaanana n'eddwaliro eribalinaanyaawo ery'Essemuto Ssekabaka Muteesa lye yaleka azimbye nga bw'olaba embeera gye lirimu kakati ng'abantu baffe bamanyira obwo cheap things petty things nga tebagira naye bwe yagenze e Bunyoro ne bamugamba eddwaliro eryo oliraba tulyagala era n'agamba likolebwewo buli kyako n'ateekamu 25 eno meka abewaffe yabagabidde nte 6 mbu basale balye nte 6 emirundi amagombolola 4 n'ayita n'abala ndowooza zabadde nte nga 50 n'azibawa abo balye n'abawa ne soda ne bikomaawo makubo omuteri masanyaze matono malwaliro gali awo embeera yonna eri awo naye bali ab'ebunyolo bamwe eddwaliro liiri awo era na sente n'akola ki n'aziwa kakati ffe bennyini abantu abalu tulina okuba ne fokasi nga ngazi bw'ojja wali mu palamenti kati tulina ebika bya palamenti abali mu opposition naye nga balwana nnyo Museveni okubeerawo kubanga okubeerawo kwa Museveni kubagaggawaza kubakoledde ebintu bingi wano mubalaba mwe papoti openire mwe mubalaba mulowooza ba opposition nefe abali eri munda nga tumanya nti oyo Magwaya omumanyi Magwaya musambi wa kilabu ya Man U atera okweteeba atera okweteeba ebiseera awo ebigira ne yeeteeba ffe tumanya nti oyo Magwaya agusambira bali nemwe ne mupapa kuba mubalaba boogera enzungu oluzungu ne lufuuka oluzungu omufere wa wano kyasooka okuyiga mu nsi wano ng'onoofera abantu sooka oyiga oluzungu ate nekisanga bano abantu baffe abatamanyi byansi bw'awulira oli ayoge afuumula oluzungu amanya mbw'ategeera nnyo naye tamanya nti oluzungu lulinga lulimi lulinga Luganda lulinga Lunyankole lulinga Luchina era kyova olaba baffe abagenda e Bungereza ebimu ku nsi Bungereza zeefuga kuliko Scotland ne Wales n'ekizibu nnyo okusanga Omusikoti ayogera oluzungu era balubakaka kizibu nnyo okusanga Omuwerisha ayogera oluzungu naye nga bwe bali wali be Bangereza bakola United Kingdom naye zikusanze wano bw'oba oyagala okufera abantu genda osibe mu dictionary oleetofuwe oluzungu you know kobe mu parliament bajaga wawulidde omusajja waafuweeta oluzungu naye ogenda okuddayo ku bikolwa ebigoberera oluzungu lwa parliament ogenda okulaba nga tuli mu nyamba kati ennongoosereza ye nga yakyabala ye creating awo ebiseera ebisinga opposition eyiye namwe ne mugitrustinga
era singa omusajja ono Kyagulanyi yali tazze mu budde twalibadde tukyali wala kyova olaba nti Museveni yagamba nti Uganda nsolo yaabwe akyaliwo nnyo buli yatunuuliranga ekibinja ky'abantu abamuvuganya nga be bano bamukola nsimbi ne kakati baavudde era mmanyi n'abamu bannaffe bakitegedde akasente yakaliriizinze buno obubinja bw'obadde ng'olaba bwewaga bugenda kugula amamotoka amayumba agenda kubulaba eyo nammwe ababukubira mu ngalo n'ababulwanira ku social media babaweeko mulye ku bukunkumuka mugende ku mpewo zonna eyo nga bulwana ng'ono omukulu bukuuma status quo ye abeerewo namwe mulya musimanyi baagala nkyukakyuka kombe bali bannaffe bali already satisfied era bakola buli kyonna ekisoboka nga bayusing opposition okulaba nti Museveni asigala muyinza ye nga mwami Museveni w'omulaba ng'ogenda okukola ensimbi forces eziriwo ze zijja okumulaga ekkubo forces eziriwo ze zigenda okumulaga ekkubo zikano gw'owulira mu byobufuzi amayitirivu mu kulya nga tolina gw'owulira nako naye nabo bannayuganda ne bano boolaba bagoba ku makubo emmotoka ne zibatomera bambi ng'abadde atunda butambaala oba atunda bugaati abeewo n'abalala eyo boowulira ebyalo ebisendebwa ebyalo bisendebwa enkya neggulu abantu abalina ng'ewaabwe bafuuse momboze naye abeeyita ab'ebitiibwa okagenda kubawulira mu biboozibozi biri eno tolibawulira nti twalabye ow'ekitiibwa asaze agenze Nakasongola asaza agenze Buddu asaza agenze Bugerere ne Kayunga asaza agenze Mukono kubanga bana abali mu kusenda abantu bafa babagobo bafuule momboze bagabana nab'ekiro ne bagula amayumba ebweru ne bazimba za apartments ne bazimba zino zi shopping mall ne batusula mu maka agalinga amawoteri mwenye musigala nga mulinda mukimanyi ow'ekitiibwa gundi ajja ndeetere ennongoosere era tujja kusigalawo sebo nga tudimandinga ennongoosereze ezitakulembeddwa leader of opposition owulira sebo Joel Ssenyonyi n'olukiiko olufuga kubanga ffenna tuwa respect nze ne bwe mba sikukiririzaamu ng'olina ekifo ky'olimu nkuwa respect kuba nze nkuwa kyakulabirako ewaffe Nakaseke abakulembeze baayo ab'oku disitulikiti abasinga ebitundu 80 ku buli 100 ba NRM ne bwe babeera mu kanso newakubadde nze siri wa NRM nga bali mu kanso tusooka ne tuteesa ku nsonga ezo ziba zikwata ku kitundu kyaffe then bwe tuba tufulumye nendyoka ntunuulira ebibiina byabwe ebyaki ebyobufuzi naye eno bano be tulina abagamba nti baffe b'opposition ng'ate tebakolagana n'opposition ng'ate be bagiwalampa nga ne bakama baffe abatujje mu nnyanga abagezaako okutuwa ekifaananyi oba okutukulembera okututwala gye tulina okulaga babawalampa of course ffe tumanyi nti Museveni abasasula okuleeta confusion they are highly paid naye mwe bwe mubalaba mbu babatiisatiisa baba n'obuvubukavubuka buno obubeera ku social media bwe basasula mubalwanirira obulala bubeera eyo nammwe bannamawulire bammwe okuba olumu ngenda nendaba nga muwandiika olumu nga mwogera ebimu ebitakwatagana nga nombuuza nti oyo atuyambirawa nze ntera okutuula nnaku ezo twatuula bampita mu lukiiko lwaffe olw'ekika ky'olugave ng'omugenyi omukulu tuli mu kuzimba nyumba yaffe Kanyike naye nabagamba nti omuntu ne bw'aba nga alina obuvunaanyizibwa naye ng'ekikata kiyamba oyo taba waffe kuba kati tulina n'abantu abajja nga boolaba kati mu Buganda abasinze okusaanyawo Buganda beetuuma bwetuumi mannya ne bafuna ebifo ebyobuvunaanyizibwa kumbe batuliira muli tugenza okwekanga nga Buganda yemu kati ku bitundu ebisinga okusekererwa nga ne Kabaka abantu bavayo ne bajereka Kabaka obuli ayo babalumba naku ezo nalabye n'omusajja omu Maseeka Mulamba nga ajereka Kabaka openire musajja mukulu nga mulumba nnyo byesijja kuddamu wano nendaba ab'ebitiibwa bali luddawo okubuuza ku basajja abo nabo balinda kyakulya wali kutema kyakulya bamala okufuna ekyokulya nga batandika okutiisa sita n'olwekyo sebo twagala enkyukakyuka era twagala n'amendments eziba zireeteddwa ennongoosereza naye ababa balina okuzireeta balina okuba nga balambike nga balambike nze nkugambye gwe nga munnamawulire genda onoonye mwami Mpuugo nalebo Mpuugo ow'Emukungwe omugambe nti oba musajja mu byaleeta mu nnongooseza ffe tetwagala kujjawo tamulimiti twagala aleete egirimiti olabe oba abamuvuga banaddayo okumuwa omukisa ogujja mu palamenti okwogera ebintu bye ffe tulengera naye mwe bagere ne baziba ebbula ne babazanyira ku bwongo nkugambye
oba omukulu oyo w'amaanyi munongosereza zaleeta akulembezeemu nti twagala kuleeta ennongosereza eya age limit tugizeewo ojja kulabanga ne mukama wamu mu Luganda bagamba nyama ntono kaana eri mu nkwawa nti eriwa ebyo Ssaabasajja Kabaka yatugaana ebiboozibozi ebyo ebiboozibozi ebyo bye bitutuusizza wano we tuli buli omu okutandika okufuuka emmomboze nyama ntono nga wabaaze yaani ojja baage ente yange nzompeeko amatu mbunyama ntono okaya neeri mu nkwawa wakiri byamaluma Museveni ne gavumenti yeegaanye waki temusima ate bana baleeta mulinze okulonda kugenda tuuka kati nkubuuza President Museveni aganye oleeta nkubuuza abaleeta temubaaga kiki nkubuuza ewaka bw'oba tolina nva za kulya osobola okugamba nti nga tutalina nva basale ku mbwa tulyeko kule kwekulu abantu basala ennyama owulira sebo kule kwekulu abantu basala ente basala embuzi basala endika kati goba tolina kwebyo osobola okugamba nti ewaye nyama ntono kaana eri mukwa tusale ku mbwa eyo tulyeko era nawe okimanyi ti embwa eba tebagirya kakati nabano baleeta ebintu byabwe babireetera babongoota n'abagwamu essuubi kubanga abantu abasinga kati wano mu Uganda bagwamu essuubi osanga omusajja omukulu aliawo mubuuzi omanye ekigenda maaso n'abamutegeerera ogenda okulaba nga nabaate beetaaga kutegeerera butegeerezi yensonga lwaki omusajja afuze eggwanga n'adiddira n'aliteekamu ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano n'agamba ne mutabani we ndi kakati naawe otandika okuvuga buukula gwayagala gwakwata gwagala gwagamba gwe bakukole kino tugenza okwekanga n'obugagga obwali obw'eggwanga bufuuse baba individuals nsi yawe gyogenda n'otunda property ya gavumenti nga togyokishonize ne wano genda olabe ne tutuuka mu bukiiko bwa palamenti nga property z'eggwanga zonna abasajja bazeegabidde ate bwe bamala ne bazitunda ne bajja ne babaliisa akakanja waliwo ne yateekamu kasino yes oyo ateekamu kasino bajoogaka nti kyenkugamba b'abantu balengera kakati nenkugamba nti naffe ffennyini tulina okuba ne reflection nene wakubadde twetaaga ennongosereza si buli muntu aleeta ennongosereza nti tujja ziwero kaminga tusooka kuteekako owulira microscope mu bumpimpi abireke mu bumpimpi abizeeyo ewa leader of opposition tufune oyo omuntu bwe tusobola okwesiga tumanye nti ono bw'aba yeetisse ne bwe tuneebaka ajja kutuusa ebyo byennyini byetwetaaga nga banankyukakyuka mulwanira bwa leader of opposition oba mulwanira nene yabwa president mukama wange lwaki temuleka etteeka eryo nerinyiga mukulu Museveni mwe musuubiza abantu timugenda kubeera bapresident muganda wange lwaki temuleka etteeka okay tuyanziza yani oyo ansanyusizza yani mwaziseka munebaza nnyo honorable Tamaguzi ebintu byakolera constituency ye singa n'ababaka abalala balabira ku ye ne bakola byakola singa eggwanga ttuufu naye abantu baka abalala basiriikirira ekibi ne bakifuula ekirungi eggwanga ne libanga litoba bigenze matiga naddala n'ebintu bye batukolera kati ebintu bye batukolera bakola feke ebintu gavumenti abakebera emitindo batuyambe ekintu okigula ogula enkumbi ya mitwalo 2 mu nnaku lumu nevaako ekirima okay tuyanzege hello kansala Moses webale kuweereza sebo ono bitanzire south mwizuke okuva eno Seguku Ntebe road mobilize wa People's Front for Freedom ndoza tulina okugenda polo mu Uganda abaroza muzayina kukapuza format katonda abatuka mu kisafegama ng'omuntu avuddeko omwana we nakulembera oraba nono wari obatogwa bari bakulembedde emyaka 5 oraba yavaako bubi bamusibira waka inga kyarugwa ekyo Libya bandu badenga bataba tubandu bataba president so mu Africa tunabakufuna mu wakuba okay tuyanzege eyo mugabi bali kweza munyanze Paulo ngandeni lubaga baza muganda wange Tamaguzi sema Paulo ate nange ndisemakula kwebaza emirimu gy'okoledde abantu b'e Nakaseke nsaba Katonda
n'ondo n'ekisanja ekiddako abeeru bakulabira eddala. Okay, naye abadde akwebaza. Hello? Sebo? Webale kuweereza. Kale sebo amanya ne gyosinzira. Ante Tamaguzi nkulamukiza. Nange bwetyo sebo. Mbadde mbuuza etteeka lya leader of opposition. Emuvumaganya ono lumu. Bazemanyi nupu tugenda mu bukulembeze. NRM egenda kugenda ku leader of opposition. Etteeka eryo bazemanyi libadde bitukolera ttali jeeru kuba ne baligenda ku Okay. Ajja kuba akudda. Nero likuweereza manya n'eddoboozi bakufuma Ronald sinzikolo nenasa. Recording ze bubi sound wo recording denga abantu bangi sikuwulira omukulu. Samulwanga Woroda omuwoki w'enzi gy'amadiisa ek'olukajjansi kwebaza Lutamaguzi olw'okubanga tutwabulidde mu kaseera akasembayo naye mbuuza kati Honorable Lumu yalabye ng'okulonda loopu kugamba abanagana kyekizibu kye balina nvujja okuleeta etteeka nga akulira Electoral Commission tulonda mulonde Saabalamuzi akuweeka akalulu Saabapoliisi wa Uganda akuweeka akalulu gavana wa banka bakuweeka akalulu yalabye ekyalo Katonda atusaasire Samulwanga Kajjansi Lutamaguzi walituweereza nkwagala nnyo. Omukama abasaasira asembayo nzire Honorable. Hello. Yes. Webale sebo tuweereza omugabi. Honorable wange mwebaza nnyo Lutamaguzi ono omutaka Kalise Koko Gwanga mitingi. Akati ngeshenjagala okubiriza eri bannansi ba Uganda waliwo obusajja buno obudde eggwanga n'obukyala naye bwe bujja ku mikolo mazima ga Katonda ate ne babuwula emizindaalo ne babusuusuuta ne babukkiriza okwogera ng'ate bamanyi bulungi nti be babonyaabonyezza eggwanga. So naawe Honorable kyenkwebazaamu esirekera ku nsonga kubanga abasajja akati bannansi tuzalenya abatali ku opposition kuba bangi beerindika mu opposition olw'okwagala ebifo ne tubaloberako naye abantu mutunule nnyo ku mulundi guno tulabe nga tujjako sebo bano abanyonyosa ab'enyaale. Okay, tuyanze ge webale kuweereza Mr. Lubega mbalamusiza mwenna era tusiima nnyo empeereza ya Honorable Lutamaguzi ne ffe bammemba ba Radio Sapienza Fans Club Zambia. Okay, tuyanze balamusiza ka. Honorable. Naye sebo njagala kwebaza omulonzi wange Kalise Koko Gwanga sebo nkulamusizaako nnyo. Nabadde njagala na kukyama kubuuzaako nga kawungeezi nabadde nva mu kyalo n'empitire wansi na kawungu nga nambule kuoli ekalaga naye nkulamusizaako nenkwebaza okukola nenebaza Taata Yona sebo bw'olaba ku Pasisi Namuganza minisita mugambe tumwebaza aba Greater Luweero ekyo kye yakoledde abavubuka abasoga looza abateredde mu miliyoni zabadde nga 2 abavubuka abave mu Busoga nalabye nga abawa packages ez'enjawulo omulabako mugambe nti mwebaza yadde ndi shadowe naye mugambe nti enkulaakulana teriiko opposition nawa NRM njagala kwebaza ne kansala Moses Kawumu sebo webale byokolera abantu abo sebo kansala oyo yatwala ekitundu awali amaka ga president Museveni Museveni alina amaka asasuleza defense era sebo kansala omukulu oyo mugambe atukolere ku makubo gaffe agali eyo gonna agakyaganyu baba newe basobola okukkiriza njagala kwebaza omwami omu ow'ekajjansi Kawoto yerwanga in fact olese ekirowoozo nange kye mbadde nga ndowooza biro bino ngenda kukigattako omanye amagezi gagabanyizibwa magezi galinga muliro bwe gugwawo gukime wabulirwana kati nange mbadde nsaba bampuuga okubagattirako nze mbadde mpuuga musaba Honorable Mpuuga nfo kyakuleeta ekya term limit aleeta ekya age limit nze kyendiko naye kati bw'oleese ne mu kukyukakyuka kw'amateeka nti kye balina okuteekako ennyesira nti tulonde omukulu akulira Electoral Commission tulonde Saabalamuzi tulonde ne IGP ebyo byebali badde biteekebwako Governor Bank of Can you imagine bubeera n'eggwanga nga limaze emyaka 3 terina Governor Bank of Uganda mbw amakutiya bwe baagala bwe bagajjayo yatoola babagajjangawo lulinga wakyaliwo ennaaka kati olugira olaba ebimotoka bijjudde bifuluma nga bitwala kakati nze ekyenjagala okubagamba ebyo byonna bisoboka
nga mwe bannansi muvuddeyo nga temuli mutulo. Abasajja bano bakozesezza omukisa gw'abannansi okuba nga abasinga baba bongoota ne bakola effujjo lyabwe. Mutandika okubabuuzanga nti owaayo empuuga we wagenda twakutuma koddi ku bino. Kubanga ye agamba akiikirira mmwe ne bano noono gundi lumu mumubuuze twabikutuma koddi kubanga kye twetaaga ffenna at the end of the day twetaaga eggwanga eritambula. Nze Kaabe w'enaale simwagaliza bubi oba nze nina omutima omulungi. Nze njagala politics abeerenga mupiira. Bwe mumala okugenda ne musamba omupiira awangudde ngaddeeka togamba mbu ate eggolo tugimenyewo mukubanga bampangu oba omutemeka amagulu mu kyalo leefu we baabawangulanga nga leefu bamutwala emisinde nga bamukwese mukuba babawangudde. Kakati ebyo si bye twetaaga era kye tugamba ne Mwami Museveni nti ensi bagiryako makoola. Ne bwe munesi kunutwale obugagga bw'eggwanga ne bwe munanyigawo nafeewo n'abeere mu makomera ekisinga okuneewunya ali Mwami Museveni agamba mbu aba NUP bamubba akalulu. Kati baba akubba akalulu ate kati bano abaana okwata baaki? Ate ndabo batangatanga mbu omukulu palamenti ye mulonda gwe omubaka wa palamenti agenda okuyimirirawo mbu osimanye osembe ekiteeso mbu palamenti mbweronde pulezidenti mbu mukijjeko amaanyi g'abantu kubanga kasente kajja batugamba abantu beeteeketeeke n'olwekyo ssebo mu ddakiika nga tewera njagala kugamba abantu baffe mukama wange ndi shadow minisita w'ebyettaka waliwo be nafunye amawulire abantu b'Esseenene nti waliwo omukulu omwayagala okubatwala n'abe Namakookolo ekyalo Namakookolo kiri awo Kaasangombe ngenda kujja okubayamba mwenna bwe baba kugoba ku kibanja eno essimu yange nga shadow minisita w'ebyettaka okusala ku bibanja buba bubbi. Essimu yange eri 0777 nkaaga mu mwenda 0757694754. Essimu yange eyamba ku byabattaka sikunsaba sikulu fiizi. Ab'enakaseke mbalamusizza nnyo wangaala nnyo ayi kabaka waffe Magunyondo. Mubadde amannya muzukulu wa Nsamba Omugabi nze abaddewo okutuusaako okuva essaawa 3 tukwatagane olwokutaano olujja. Mwera buterevu kyali wakati mu ddoboozi lya palamenti nange muzukulu wa Nsamba Omugabi Lubega Francis buli lwakutaano kasazi kone essaawa emu paka essaawa 3 liba ddoboozi lya palamenti wano ku 94.9 Radio Sapienza. Nakulwa leero ndine Honorable Lutamaguzi Paulo bwe tuli naye gwe tutambula naye kunongosereza n'ensonga endazozze owuli nya kutumira mwenna abatuwuliriza yonna gy'oli oli wa boda oli wa taxi oli wako omuddemu anya okubanga nkwebaza okubanga otumbudde amayengo ga 94.9 Radio Sapienza. Ddoboozi lya palamenti buli lwakutaano lyolina okubanga owuliza. Honorable ye omukulu Honorable wangaye presi bayita bakitiibwa Richard Lumu byonna bye bimu Richard Lumu ekigendererwa kye kiriwa lwaki ennongosereza ze abakatanso zikubamu ebitulinga bwe walabye mu palamenti abaka mbagamba nti balitadde ennongosereza ezifaanagana ng'ezize ne bazireeta omwaka gumu emabega naye teziweebwanga chance kulabikirako ku lukalala lwa palamenti. Lwaki ze eza Lumu zidduka speedi ya Subaru ng'ezaabwe ziri ku nfudu ate tebabawa na lukusa? Kigendererwa ki ekiri wano? Kino kyaze oluvannyuma lw'okulaba nti abakulira leader of opposition Gotembeeta Joel Ssenyonyi gamba mu ate mutembeeta ntya waliwo omulala yaliwo Joel Ssenyonyi leader of opposition agali mu nkuubo nga November tannagwako omwaka guno entebe ayinza okuba ajja kuba tagiriimu tekijja kusoboka. Administration of Parliament Act tegenda mulekawo yadebeze tekijja kuyita kubanga intention eriwo ya kulwana Joel Ssenyonyi ng'omuntu si kifo ekyo kubanga obunaku luyinza okukeera enkya nga ffe tuli mu gavumenti buno obukya buziba olseka nno ssebo naye tonnamanya kiri wabweru ensi kati nga nzibumu gwolowooza lwaki Mwami Museveni ne bw'aba ayita mu kibuga ekkubo baliggala essaawa 2 namba nga teri ayita bulijjo aliwo kirabyeko luli naffe enseko yali agenda ava Luweero baggala ekkubo essaawa 3 namba nga ne bw'obaani toyita bazikuba ne ziyingira eri mu nsiko omukulu agenda Luweero teri kukulugira kuyitawo. Kakati mwabaava mu nsiko nga muzza okugoba effuga bbi nga ne mutandika okutya abantu be mukulembera
ebola bwaka gali gayitawo ng'abalayika nze kukibabulavu ng'ate gwatya olina ebimotoka ebikwetoolodde olina ekimanya ezikuba mu bbanga kati batya abantu kubanga kati ne Yoweri Ssenyonyi twabagamba ekintu kye bayita President Robert Kyagulanyi yajja n'ekigambo kye bayita people power amaanyi g'abantu era Mwami Museveni wali yakajja wano yali w'amaanyi nnyo ng'akyalina kye bayita people power ng'era ne bw'oba oyogedde ku Mwami Museveni ewammwe nga tosobola bayinza okukumma ekyemisana tojja kulya wano oyogera otya ku Museveni naye kasita yagenda ng'asebengerera eggwanga eryali eggwanga n'alifuula libenga kampuni ye n'agoba abantu kati gavumenti yonna erimu baaluganda bakona ba mikwano osanga ono ayita oli bw'ati ono ali amuyita oli bw'ati ne batandika okuligabana buli kimu kyonna ku kya bugagga kya ggwanga kyonna bakitute ate twagala kubagamba z'ennyumba ze muguze wabweru zendaba bagula byalo na byalo e Dubai mu bazimba za apartments e Dubai okujjako omukulembeze nga ze wano ajja kuba mwebafu ng'oba wa mutima mulungi nnyo nga paapa ezo zonna ennyumba balina okubayigayo ebweru omu ku omu mukomewo wano muzitunde mukomewo sente zemwewoze ku lw'eggwanga ffe tetugenda kusasula amabanja nga mubbye nga mugula bintu wabweru wa ggwanga zonna n'ebiri wano byonna waffe tubatunuulira ne mugula bino gano amagundi gamwe mugayita matya gano shopping malls gamwe go gamanyiddwa governor fashion eriemu okwetooloola amasomero ge mugira biki byonna bye mugira ebyo byonna birina otundibwa okusasula amabanja ga Uganda ne bwoddukira e Dubai bajja kukimayo ne gavumenti ye Dubai nti mulete property z'abano zibe auctioned immediately okujjako nga gavumenti eyo naye ejja kuba erina kyenoonya kakati n'olwekyo ffe tubatunuulira ne tugaba bano babonaabonera Yoweri Ssenyonyi ne bw'onookeera enkya n'omukolako effutwa is not a permanent leader of opposition era ffe kye twagambanga abakulembeze nti bw'ofuna ekifo kitunulemu okijjemu temporarily you serve and go okulyetinga nawe mwenyini oba n'emirembe kati Museveni talina na mirembe yonna gy'alaga mutaba amagamaga emmundu ne zifuuka emmundu mutoyi mundu mu motoka mundu mufumbiro mundu ne baminisita be bonna mundu bantu baabwe bonna mundu all that for what mubeekengera twabagamba nti eno ensi bagiryako makoola ne bwe bakutenda okufuumuuka ng'osinga kita emisinde ebiseera bituuka n'okeneka waliwo gwe bayita king of the jungle manyi Lion atuuka ekiseera nga n'akagabi kamuteekako ekigere bwe kati nga yaggwamu oba ayagala oba tayagala ng'ebiro bye biweddewo twabatunuuliranga ono n'akika kino n'oli n'akisika eziri mu gavumenti muzika eziri dda ne muzika ettaka lyonna muligabidde abantu bonna bafuuse bannaku eziri ebweru ne muzijjayo zino muzeewoze zifuuse z'abanganda zammwe kakati tukugamba Yoweri Ssenyonyi ne bookeera enkya n'omulyo by the way tusobola n'okubanguyiza ne tubagamba ati ffe ng'abooluyo oluvuganya tubawadde liwe mukole kyonna kye mwagala nojja nti Yoweri Ssenyonyi omugobye mu ofiisi nga bwe mupulaninga omugoba by November ne tugamba kati omugobye so what oyinza okutwanguyizaako funa ate entebe y'eggwanga golooza ndi ffe tuli permanent kubeera mu opposition gwekeera ku makya nagamba omukyalo omu bamuyita Kadaga yali sipiika wa parliament bajja ne batukuba emiggo mu parliament nga mpita MP wenze kuba omulimu gwe nasooka ofuna ogwa European Union omu kwanso w'obwakyabazinga Luganda ye yantwalira ebbaluwa wa Kadaga n'anteerako omukono nga ndi Makerere Kadaga we yajja mu parliament nga manyo naye bwe bajja ne batukuba ne tumukaabira nti essuuti bazuza n'agamba ebyo tebirina nnyo okugira naye olunaku mukulonda Museveni yamuvaamu ng'atudde wali n'ekimoka ne kamera yeerabira n'emmotoka ye n'alinnya mu mmotoka y'omukuumi omwe yali addukidde nga bamugobyeko akalulu ekkololo ne bamuggyako ne security yo n'emukuuma ng'asigaddeawo ffe twamutunuulira ne tumugamba leero bano oba bamanyi bano be bakolere bafaanana ekisooka bemanyi nti be bategeera bamanyi nti be balina okuba abagagga bamanyi nti be balina okuba ne security be basalawo n'obulamu bw'abantu oba bafa oba babalamu kakati olwaleero ffe tubagambye nti muli baddembe nnyo okuleeta luli tubadde tusikanamu
nga tulowooza nti oba waliwo oba nga tugamba oba kadawuti ako ne bwe tugenza okulaba sipiidi ne bwe tulaba n'obukundikundi obutuula mu Joel basazeewo is supposed to be out of office by November ne tugamba kino kyangu nnyo baba n'abasajja baluvu nnyo buli kimu bakyetaaga akafo ka Joel Mpuuga bwe yaliiwo baali tebabireeta munnaabwe Mpuuga nga waali baali tebabireeta era nga bakeera ne bakumba ne bakola ki naye omusajja eyajja bukyajja Joel Ssenyonyi bamutaddeko mbuyabba baboge muleete bwino basasulidde obuvubuka bambi bumulumba ne tumugamba nti lukiya Joel osanga bano abasajja baalina kye baali babalidde nnyo okukolera pulogulaamu yaabwe mu kifo ky'ofiisi opposition kubanga buli lukeera bakupulaningira ne bakulukusa amaziga mu lukuubo ne bapulaningira gyo ne tumugamba no just be strong era ne kakati tumugamba bw'aba awuliriza be strong doesn't matter n'olwaliro ne babukeera nga bapulaninga nti bamugobe mu kifo kya Lope by leader of opposition by November he will be the real Joel regardless ne bwaba kati fo tulaba tubeera wali eri mu parliament ekitwetisa bakoligisa ebitwawula biba bitono nnyo ebifo ebyo era ffe tuba olumu tetwagala kusuka miguwa nnyo n'abantu abalala kubanga ffenna tubeera babaka ba parliament ne bw'otuuka wali eri nga mulina bannamu ab'opposition nga agenda yaabwe yakulwana bali mu office opposition nga balina ne basupporter and they pretend nti bakolera opposition ebiro bijja kutuuka nga abo batya n'okugenda mu maka gaabwe gye basula tobalaba nti abasinga balina amagye Mpuuga alina amagye agamukuuma alina poliisi ago magye nze nkugamba nze nkubuulidde musajja tomwagala buli woolaba ayambadde ekyambalo kya poliisi olowooza musirikale mu poliisi maama bajja kukuba bakwabye kakati nze nkugambye abasajja abayekera baava waffe era bakyasula beegabiddeyo si buli gwolaba ayambadde ekyambalo kya poliisi nti aba mu poliisi ne bobeera nga wa poliisi kuba nowa poliisi naye ffe tumuyita musirikale ne bwe banaabakuuma you not still be satisfied ne banaabakuuma mujja tandika n'okutya ewammwe nga ne bwogenda mu katale bono bajjawero be mugoba ajja kutambula wali eri ng'omusanga ne ku bodaboda dde waka ng'agula ne kasooliwe naye gwakuumwa amagye oba poliisi ng'otya n'okugenda mu katale mujja tandika n'okutya nkiiko zero si kubanga mwe mugamba bye mukola mubikola ku lw'abantu ffe twababuulira olubereberye nga mujja n'amalala ne tubagamba mukendeereeko amalala omuntu gw'oyitako oyo ne bw'aba ayambadde essaati nga ya mukono gumu amatalinga ne gw'oyitako oyo ng'avuga bodaboda naye munnauganda n'ali mu taxi naye munnauganda ekitwawula bifo bya buvunaanyizibwa nti ono mubaka wa parliament so n'olwekyo mukama wange ng'ogenda mu b'amasimu nze nsuubira nti agali awamu anti wuliriza agali awamu ge galuma ennyama naye nga mannyo kuba amalibu ne bw'ogagatta awamu tegaluma ki nyama bano bannaffe ffe tulina olugero lw'oluganda buli lugero lwa luganda lutuukirira nti akakima gye kakoma okulinnya omupaapaali waggulu gye kakoma okwolesa obwerere bwako obukima busobola okubeera eno okugula bulinga bukuba mu ngalo walampa kumbe bo busigadde wano kutenda nti waayo akakima kano akuwaliriza okulinnya bw'ogwa akuyita kadduwannema naye nze nyambategezeyo ekintu kimu nti omuntu yenna nga tolina kugoba tokubutuka olaba olutamaguzi pa abavubuka wetugumira nti okulaba nga bagula bwe badduka bebatwale ekindi bakimanyi nti waliwo agoba kati kugoba nga bwogambye nti tujja kubijjayo byonna gye bakoze gye babitadde tekatugumirawo naye mutukolere jiimu tupapagane n'abasajja bano kubanga ogenda kubaawo n'okukwata abavubuka mukalulu olw'ensonga ya Mpuuga okwogera amazima nno kyabulabe naye Mpuuga ye agende nga tujjabe kukyogera nga kyere tweyanziza omugobye teba kandabe bano abali eno
Dobozi lya parliament mochali. Bongo webale kuweereza kansala. Amanya yenze Semango Jim. Webale kuweereza Sapienza. Amanya yenze Semango Jim ndimpi jeno. Mpaka Rutamaguzi Posi Makula yalokwebaza mu ngeri enjawulo mukama wange kubanga fenga aba opposition. Mwami Kyagulanyi yatugamba nti bintu bya okutalaafiya nti n'obulamu ekiba kyetaagisa bwebweyo. Naye mu babaka bonna betulina aba opposition Honorable Rutamaguzi Ssebe ekintu ekyo gw'osinza okukituukiriza ekyokutuuka n'okuwaayo obulamu bwo Ssebo. Webale nnyo okusiimye, webale ddala okubeera ng'otuyirawo. Okay, oyabadde yebaza bwebaza. Hello. Wasebo. Ssebo nkulamusizaako nnyo. Webale kuweereza ggwanga n'Obuganda. Ssebo nze Honorable Bakikakase Ssebakijje Godfrey Njala Ekindi adduka ekibabu tanga kaidi babongote songodo. Ssebo nze omubaka wa Parliament w'Erubaga South addako. Amanya goli n'amangi abalonzi tunaakwatalirirwa. Honorable Rutamaguzi Ssebo webale kukola. Ensonga ziwulirwa ate nkwebaza obutabeera tanga taidi. Naye ku nsonga ziri mu ggwanga naddala ensonga ya Mpuuga n'omukulu omulala bamuyita ow'Emityano lumu. Abasajja abo nze simanyi mata ge baayonka oba baayonka mataga nti ne batategeera kiki kiri mu ggwanga. Rutamaguzi waliwo ebintu ebiruma bannayuganda gamba ng'enguudo essaawa ze bw'oleeta ebitensonga ebyo Uganda baagala tujja ku mulamwa era njagala okubategeeza essaawa zino nti Uganda ekyetaaga abantu abatali batanga tayi abatali tabiteesoteeso ebitasimba ssaawa zino. Abaana bannaku essaawa zino bali mu makomera bangi bafundirayo bangi bakyabayoola ng'oliita ebiteekateeka ebifaanaganako bwe bityo. Rutamaguzi 2026 tugenda kubeera ffenna mu Parliament era embooka egenda kukaabirayo bwe nalaba omuntu alina ebiteekateeka ebitenyamba embooka egenda kaaba okulonda bwe kunaabaawo. Awulidde Sapienza mwebale kuweereza mwogera ne Muhammad Shijo nga asigala mu katale ka ssente bali ku ddembe. Omwami Lubega webale tuleeterako Honorable Rutamaguzi era nga bulijjo yebale butatusuulirira at least ebiseera ebimu mpulira ng'omukubidde kasimu. Tweyanziza okulambulula ensonga obulungi bwatyo n'atubuulira ekifaananyi ekiri mu Paalamenti. Tweyanze nze nja kumwebaza bwebaza era. Okay, oyabadde akwebaza bwebaza. Hello. Sebo. Empuuga w'amaanyi nnyo. Okay. Mpuuga w'amaanyi nnyo oyo yebadde ensonga ye nga gyayogera. N'agambye atya nze Kansa Moses Kawumu kiri wali weereza no Kansa Moses nga amwogedde atya dduka Kawumu. Okay. Hello. Sebo. Ndiye Sapienza. Sebo. Ono kamya ene okwangu kumwondera ngero. Hello. Sebo nkuwulira. Ono kamya ene okwangu kumwondera ngero. Yes Sebo. Nebaza nnyo Honorable Rutamaguzi. Byateesezza birungi nnyo. Omukulu Kamya Luwera avuddeko network simanyi oba yeekutemye network yeruweru Kamya. Webale kubeereza Ssebo. Naawe Honorable Semakula tukwagala nnyo nga bw'okiwulira. Webale kuyirawo abantu bawansi omubiri. Amanya nze Alani wano nankulabye. Kaakati badde nsaba kutangaaza katono okuva ddi nga tugenda mu bululu nga bakwata abaana nga bwe bakutte abaana ba Nuupu 221 okuva ddi bazze bakwata abantu naye nga babateeka mu kooti eza bulijjo nga bavaayo mangu okuva ddi bwe baali basibye ku bantu okumala emyaka 3 emyaka 4 kitegeeza ki
ndi kuluno naye bannange bwe opposition entuufu okitegeera bwe opposition entuufu ekyo kyokka naawe omuntu n'oba toyina kyolaba okirabirawo nti kakati bwe tubadde ne opposition entuufu kyeza bulijjo tubirala byakiguumaaza embeera yonna eri mu ggwanga eragirawo nti kakati twakabeera ne opposition amaanyi golaba ge baagala oteeka ku loopu okumugjako olabira ddala nti kakati abanyigiriza nnyo okitegeera era twebaza nnyo Honorable Kyagulanyi okujja otutaasa okutulwanirira. Okay. Hello. Sebo balikuweereza ggwanga ekipera n'Obuganda. Amanya ne Josinzide. Tata Jona Gabuli John ndi mwogezi wa Honorable Minister Princess Francis Namuganza, Minister of Lands wa Mayumba. Kwebaliza nnyo. Nkwebaza okuleeta Minister wa Shadow Minister. Kamba mkwebaliza nnyo. Ensonga zazikwasagana nnyo ne Mama Francis Namuganza. Balikubaga abantu ku nsonga ze Mayumba. Tukwebaza. Nakasekesa busonga weereza obulungi. Naye ekisookera ddala kyanaku ddala era nze ngenda ne ngamba ekibiina kya DP kinaali yakiroga buli kikyamu kyonna kifubutuka mu DP ogenda okulaba lumu byaleeta naneewa DP natimawe eri byatendeeka neewa DP ogenda okulaba ono yali yeyita ow'ekitiibwa yali obukaaneewa DP mwabeerera kiggwanga Uganda ate nga DP batugimanyi kyesiga aba mulire bantu tabaguza amalwaliro teri ddagala ng'ebutombi bwogamba otyako ekyokulonda leader of opposition kyekizibu ekima bannayuganda n'olwekyo nga opposition mugenda ne mumalamu amaanyi opposition bwe bebeera ennafu ne gavumenti bintu bikyategeerekeka n'olwekyo naliwo olutamaguzi yessawa mukwatirewa mulwanire eggwanga nomuliro ne kwa President Museveni avudde mu kulwanyisa obudde obulyake n'obukenuzi naye bukyamulene twesiga namwe ogenda owulya ng'oli adduse n'ebitaano mpuuga eno sekonaana bukadde 118 naye Buganda mwakutya bagazaye mwenjakaliza mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka kyekiseera gw'omuvubuka ozuula talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoocha balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Vega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahimu nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Vega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.